Atendezwa wagurumiswe oikitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala nkusinikira kitangala ndi kwagala nkusinikira kwagala ndi bumu nkusinikira bumu ndi ddembe nkusinikira ddembe ndi muwanguzi nkusinikira buwanguzi mbagombago kyewagula erizala enkambwe gwakasu gwakuzikira mbalamusizaako bakika ne mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo NYABWE Katonda atudemu ndamu nzala musa Katonda atudemu ndamu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongere n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudemu atulina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano tugenda kukola ekikoowe ekya ekibiina kye tulimu ekimanyikiddwa nga The Galactic Breath. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate n'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu Katonda wo eyalagira kibe ne kiba. Era nga ye muntu ow'omunda akola ekikula kyo ekyaddala. Toli mubiri, oli mwoyo. Omwoyo w'omutukuvu yatonda omubiri gwo. Era nga ye ggwe lubaale w'ensi yo. Ye ggwe jjajja w'ensi yo. Ye ggwe Katonda w'ensi yo. Oyo atudde mu mutima ke kazannyo ke twajja okusobola okubeera nga tumuzuula n'okusobola okubeera nga tuleeta eggulu ku nsi. Buli w'onaawuliriza n'otambulira mu kadde akakakati n'omuwuliriza n'oweggayirawo eri ensi eya wabweru obeera ozuukusa amaanyi ago ne gasobola okubeera nga gayambala bunyama eri ensi yo. Kikolenga buli lunaku onaalaba ebibala kubanga ffe tubituuseeko ate nga njagala nkutegeeze buli omu akisobola. Tewaliiwo era toddaawo ne weerowooza nti ossa abantu bangi newankubadde oyinza okubeera nga waakava nakusanjaga mu ngeri yonna. Muganda wange oyo atudde ku mutima akwagala nga bw'oli. Akwagala awataliwo kakwakkolizo. Era osobola okubeera nga okkiriza n'akulungamya ne mutereeza olugendo lwammwe. Ne musobola okubeera nga musaba ekisonyiwo. Ne musobola okubeera nga mutereeza kubanga buli kintu kyonna kitereezebwa mu nnyama. Kyonna ky'oyagala okubeera nga kitereeza tewaliiwo kibi kinene nnyo ekitasobola kubeera nga kitereezebwa kasita obeera ng'okyali mu nnyama. Weewaawo. Ebbaluwa okuva ewa muganda waffe Yesu mu bwa Bulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ egenda bweti mu Lunyanyimbe. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa okuzukuka kw'abaana b'abantu okwawamu kweyongera okubeera nga kusemberera era nga bingi nnyo ebitegekebwa okusobola okubeera nga bibeewuunyisa. Mu ngeri eno bingi ebiteekebwa ku mawulire ku mativi n'amaleediyo ebyo ebitalina ngeri yonna ebayimusa mu ngeri yonna ey'obutonzi bwammwe n'okubeera nga mutambulira mu kikula kyammwe ekyaddala. Abaagalwa, njagala mbakakase okuviira ddala mu bwannamunegena bwammwe obw'obuntu nti muli bumu wamu n'ensibuko entukuvu ey'obutonzi bwonna oba eya olubaale lwonna. Maama taata Katonda oyo akola obumu obutudde mu buli sseŋŋendo yonna etudde mu butaggwaawo. Oyo ow'amaanyi atudde mu ntegeeraayo ey'obwannamunegenawo. Abaagalwa, entegeera eno ekulaakulana wokkiriza ggwe kennyini n'osobola okubeera nga ogikkiriza nti ekutuddemu. Mu ngeri eno n'otabeera na kubuusabuusa kwonna. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga otambuza ensi yo mu ngeri gy'oli. Era n'otegeera nti amayengo agakutuddemu gatudde mu ggwe na buli kinnoomu kubanga oli ndabirwamu entukuvu
ey'amaama Namugereka etudde mu bwannamunigina buli kinnoomu ku mmwe endabirwamu ey'amaanyi ag'okwagala agatudde mu buli kintu kyonna. Abaagalwa, ekyo kiraawe ky'oli, buli kinnoomu ku mmwe muli ekyo. Tewaliiwo kyonna ky'olina kwebuusabuusa ku kyo ekya singa ne ssenga. Tewaliiwo okuggyako ekyo kyokka. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mukkiriza ekikula kyammwe ekya ddala. Buli kinnoomu ku mmwe muli bitonde ebitukuvu ebyatondebwa mu ndabirwamu y'Obwakatonda, era nga muli bakatonda, era nga muli mu ssanyu lyammwe eritakoma. Buli omu ku mmwe temusobola kwawukanizibwa mu nkolagana wamu ne Katonda, buli kinnoomu ku mmwe. Naye nga muli mu nnyama, ebiseera ebisinga mulondawo obulamu bwammwe ne mwerabira ekikula kyammwe ekya ddala. Abaagalwa, kino kyajja ku lw'ekirwadde eky'okwerabira era oba obutamanya obw'ensi yammwe, nga kye kimu ku kirungo eky'obulamu bwammwe kye mulondako okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu nsi etali ya ddala ebalowoozesa nti mwayawukana n'obutonzi. Abaagalwa, okuzuukuka kwammwe kutuukiridde, era nga kugenda kubeera nga kubakomyawo mu ntegeera yammwe ey'okutegeera kwammwe okutukuvu nti muli bitonde ebitukuvu era nga ge mazima amatukuvu. Kino kye kigenda okubeera nga kikomyawo mu ntegeera ye ey'obutakoma, ey'obulamu obutagwawo, ey'eddembe eritakoma, eryo lye watondebwamu, eryo ly'otayawukanangako nalyo. Katonda ali bw'atyo era naawe bw'otyo w'oli. Buli kimu kitudde mu gganda eryawamu, muli mu nkolagana ey'awamu okuviira ddala mu bwannamunigina obulabika obw'endabirwamu ey'Obwakatonda obutudde mu buli kinnoomu ku mmwe. Muli bitonde ebikolebwa olulubaali olutudde mu maanyi ag'awamu. Buli omu ku mmwe muli kitundutundu eky'omugaso eky'obutukuvu, era nga tewaliwo kusosolwa kwonna. Oba mukitegera? Tewaliwo. Temusobola kubeera nga muyawukana wamu ne maama omutukuvu. Muli baana abatukuvu abatudde mu butukuvu abatasobola kubeera nga mumenya enkolagana eyo ey'obwannaggwano bwammwe. Naye muyina eddembe, era nga buli kiseera mubadde nalyo, era nga bwe kityo we kiri. Buli kiseera mubadde n'eddembe okubeera nga musalawo kyonna kye musazeewo mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno temwetaaga kubeera nga mubeera n'embeera yonna ebatiisa. Temwetaaga kubeera n'embeera yonna ebateesa, abaagalwa, kubanga waliwo okwagala kwokka. Amayengo ago ag'entegeera etudde mu buli kitonde kyonna ekyatondebwa, era nga etudde mu ssanyu erya buli kintu kyonna. Oba mukitegeera? Okutya okwo kwe kuzze kubateekerawo entegeera ey'okulowooza nti mwayawukana, ne mulowooza nti mwetaaga kubeera nga musoma okusobola okubeera nga mufuna entegeera. Ebyo byonna si bya ddala. Abaagalwa, ebyo bimu ku kitambo kyammwe ekibakozesa okubeera nga kibafuga, nga kikozesa enzikiriza zammwe n'enneeyisa yammwe, nga kibasongera nti mujja kulemererwa, kubanga nti bwe mutyo we muli. Naye kubanga muli baddembe, abaagalwa, mwasalawo okubeera nga muzimba ekyo kubanga muli baddembe. Ensi gye mwazimba eri bwetyo, eritambulira mu bulimba, kubanga bwe mutyo we mwasalawo.
naye ensi gye mwatondebwamu mu kikula kyammwe tekyukanga era teggwangawo. Abaagalwa, amayengo ag'okutya oba ebirungo eby'okutya byateekebwawo bisobole okubeera nga bifuga obulamu bwammwe. Mu ngeri eno osobole okubeera nga owa obudde ekyo ky'olowooza ekigenda okubeera nga kijja okulumba obulamu bwo. Mu ngeri eno n'otandika okubeera nga oteekawo enkola ey'okwekuniza mu kkubo lyo oleme kubeera nga olumbibwa. Abaagalwa, bino byonna byalina kubeera nga bijjukizo ebibayamba okusobola okubeera nga mufuna ekyokukolawo eri embeera yonna ebeerezze. Era buli woozuukuka ebyo byonna bivaawo. Naye munnange, ekitambo kyammwe kyanyikiza emmeeme yammwe ne kibatiisa era ne kibateeka mu mbeera eya singa what if scenarios, okusobola okubeera nga kibafuga. Mu ngeri eno ne kibaleetera empulire ey'obukoowu. Ne mutandika okubeera nga mufuna endowooza n'enzikiriza nti ebintu tebisoboka. Bino byonna mwabikola ne birabika ng'ebyeddala kubanga mulina eddembe ery'obutonzi ery'okwesayirawo. Abaagalwa, eddembe lyammwe ery'obutonzi kirabo kyammwe ekyaweebwa buli kitonde kyonna ekitukuvu, okusobola okubeera nga kitambuza obulamu bwakyo, okusobola okubeera nga kibeera endabirwamu ey'ekyo kye kyagala okubeera nga kitonda mu bulamu bwakyo. Abaagalwa, kano ke kadde akusobola okubeera nga mweddiza eddembe lyammwe. Mwenna muli bitonde bya ddembe. Mwatondebwa mu ddembe kubanga muli kwagala. Era mu kwagala we mwatondebwa. Mwatondebwa okuva eri amayengo g'okwagala era kye kikula kyammwe ekyaddala. Obutukuvu bwammwe era amazima gammwe amatukuvu agaddala. Era kye kikula kyammwe kye mulina okubeera nga mukkiriza, kye mulina okubeera nga mukozesa okubeera nga mutonda ebyo byonna bye mubeera mutonze nga tebiririiko kakwakkulizo konna. Abaagalwa, kwagala oba amayengo ag'okwagala ge mayengo agatambulira mu kwagala era agakkiriza buli kintu kyonna kye gabeera gatonze. Embeera ey'okulamula, embeera ey'ebbalirirwe, embeera ey'okusonga ennwe eri abalala. Abaagalwa, ebyo byonna birungo eby'okirooto ebyo bye mwesangamu ng'abaana b'abantu. Bino biri bumu ku kakunizo ke mwazimba akakatasoboka okubeera nga muyawukana wamu n'ensibuko y'obutonzi maama taata Katonda. Abaagalwa, okwawukana tekusoboka era kwa bwewusa. Era tekisoboka wadde n'omuli n'ogumu kubanga muli tonde eritudde mu bumu obutaggwaawo. Mutudde mu maanyi amatukuvu agataggwaawo agakola obutonzi bwonna. Era nga buli kiseera muwambaatira amayengo ge gamu. Tewaliiwo kiri wabweru wammwe. Nedda. Mutudde mu mayengo ago agataggwaawo ageebungulula buli kinnoomu era agatudde mu buli kinnoomu mu mmwe mu kwagala okwo okutakoma. Okwo okuyenjiwala buli kiseera kasita obeera nga olonzeewo. Mu ngeri eno tekuyina kkomo era tekuzibirwa kkubo. Nziramu, muli baddembe. Muli baddembe. Era buli kiseera buli woofuna akadde yingira mu yeekaalu yo, yingira mu ssabo lyo ery'omu mutima gwo. Tufuna akadde ak'okusirikako obeere bumu wamu ne maama taata Katonda atudde mu mutima gwo. Oddemu ozze bujja ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli mbeera yonna ebeerezza eri obulamu bwo. Kozesa akadde ak'okusirika okusobola okubeera nga wekkiriza. Omanye kiki ky'oli mu buli kadde.
omanye nti oli wa ddembe, omanye nti oli kitonde ekituukuvu ekituukiridde, you a sovereign being. Wekkirize empulire eno ey'eddembe ejje eri obulamu bwo. Manya amazima agakukola nga ggwe, buli kinnoomu ku mmwe nga tewaliwo kusosola. Muli bitonde ebitukuvu ebyatondebwa mu mayenga ag'essanyu, okubeera mu ssanyu. Abaagalwa, buli we munaakola ekintu kino ekyokubeera nga musirikako ne muwuliriza amayenga ag'obwakatonda Katonda abatuddemu, kitundutundu ekigattagatta ku kuzuukuka okwawamu okugenda mu maaso eri buli kinnoomu era obeera ogasseeko ettaffaali ddene. Mu ngeri eno tusaba oleme kugula eri okubuusabuusa kwonna okubeera kuzze, empulira yonna ebeerezze ey'okulowooza nti tosaanidde. Ebyo byonna bya kitambo kyo. Ekitambo ebiseera ebisinga kibeera kiyagala okubeera nga kikubonga kikutwale mu makubo gaakyo. Naye buli we kijja wejjukize ggwe kennyini. Omanye nti nno ekitambo kyo kintu kitono ky'osobola okubeera nga ofuga kasita obeera ng'osazeewo, kubanga ebyo byonna bye wekkiririzaamu bya kiralu. Ensi gye watonda ng'okozesa ekitambo kyo ya bulimba, kubanga yakulowoozesa nti wayawukana wamu n'obutonzi bwo. Buli woozuukuka omwagalwa, ofuna okumanya n'okutegeera nti ebyo byonna byozze ozimbira mu kitambo kyo byonna bya bulimba, era mu ngeri eno binaabuuka ne biva eri ensi yo. Oli wa ddembe omwagalwa, era nga buli kiseera obadde wa ddembe. Kino ke kaseera okusobola okubeera nga weemanya nate nti oyina eddembe eritalina kkomo. Era kano kaseera kakujagambiza nga tubaaniriza okubeera nga mukomawo eri entegeera yammwe eya obutukuvu bwammwe, amagezi gammwe ag'ekikula kyammwe ekyaddala. Mu ngeri eno musobole okubeera nga muyakaayakana mu kitangaala ekyo kye muli, era musobole okubeera nga mubeera endabirwamu ey'ekitangaala ekyo n'erangi ez'enjawulo ezikola ekikula kyammwe ekyaddala. Mu ngeri eno ng'owambaatira amaanyi ga ekitangaala eky'omwoyo wo akutuddemu era Katonda wo. Nsigadde nze muganda wammwe abaagala ennyo Yesu mu bwabulamu, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.